ngenda n'engamba bano bannaffe baganda baffe abasirikale bafaanana ng'omukyala ali mu maka atazaala abaana abakulu abali mu maka naye be mama Allah bw'amujjulula ate abaana bano basigala n'ani basigala ne maama waabwe okiwulira ssebo kati bwe natunuulidde nga poliisi ekuba abantu emiggo majje ng'ate nkikakasa abaana baabwe bonna bakyatudde wakati okuleka bano abaabano abakulu abatuludde ennyota naye bano abaabano abawansi abaana baabwe nga bali mu maka batudde ng'ate tugula nabo kiro ya sukaali tugula nabo omunnyo tugula nabo ettooke ennyama ng'ate nabo tubeera nabo eno mu fiirudi naye nga n'ettooke erimulema oggula nagamba omwana gy'ali eka atudde naye bwe walabye ng'akuba omuggo ng'alinga agamba nnyina taliva mu makaago omulala agafumbemu sebo beddeko nabo bamanye nti ago maka gano maka maama alimu ssaawa yonna avamu ekyatwala bali abasooka okufumbamu kyekiritwala n'abaliwa noona alimu okiwulira sebo sebo kale webale nnyo webalire ddala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omusirikale ayetega abasirikale leero sigenda kumukwata. Sigenda kumukwata olwaliro muzikirize ate tugende tutambule mpola mpola tugende mu kaseera kali kennyini. Weyongera okumanya mu program entanda ku makya akutuusibwako Queen's Park Schools esisa Ngongolo ku luguudo lw'Entebbe essomero ery'ekyasa erisomesa abaana okuva ku nasale paka P4 ab'ekisulo n'abaveeka ng'okuwandiika abaana kugenda maaso bakubire ku 075 177 235. Okay, ali ku Pal FM munnange ali ku kula lyo omuntu wa bulijjo bale kulaba nti okyagiriko bale kulaba nti munnange okyakwasaganya kana akanyumero tunene bannaffe aba Queen's Park School wanisisa engongolo ndoza bali sayize engongolo eyo mulimanyi bulungi nnyo be babede be bagagga abateeka munnange ensimbi mu kanyumero kano okitegedde oyo naaba mugagga aba mubede era ne kyakola abakimanyi okitegeera kakati no ali ku Pal FM munnange ampuliriza ali ku mukowooze onzikiriza tutandike tutambule tugende ebya Uganda babitegedde byakyagulanyi nabikugambye twabikuwadde ejji wano ku Pal FM live byonna munnange ng'obiwulira era ng'obifuna mu mbeera yonna tewali kipya kyengenda kulaba nti nkuwa byonna wabitegedde tetuleka gulire nali muli lyonna ffe mabega wano ku Pal FM eriba lisigaliddeyo ate mwawuliza mwenyinyini mmwe mulituwa mugatuwadde gonna era muzikirize mu ddakiika 29 ku 3 zennyina wano zensigazzayo ate nsobole okulaba nti nkuviira wano abali ku YouTube kyamukola kyakabi nnyo mwere kulaba nti ate mugitumbudde Pal FM muganda wange Fahadi Lubuka oyali munda mu ggwanga lya Saudi Arabia njagala Jaber Kibirango Yusufu nga bulijjo muganda wange Bossa Moses wakika Kaima Muzamiru Ali Rashford wa Maniyu Pasi Nava Tivan Tesan Mubarak na Bong na Swift n'abalala bangi nnyo era kulaba nti muli ku Pal FM muli munange kukula lyo omuntu wa bulijjo munzikirize nange wembanga musazeewo wembanga ayagala tugoberera ku mukutu jaffe kwata bukwasi simu yo gena mu YouTube channel yo teekamu Pal FM News tuli live mu mbeera yonna obanga nawe osazeewo kyongo osazeewo wakaddo kawe Pal FM nzikiriza nange nkuweereze kyonna kyogala okulaba nti munange owuliriza ntandikiddeawo Sniper omusunyi omukubi omuwuttuzi mulengerere ewala tumuyite omulengerere ewala atakuba miss abatendeke omuteeketeeke yabikoze mu Amerika nakugamba bulijjo nkugamba abasajja batandise mpola bagezaako saidi ya Bin Laden Osama gye yakola okulumba eggwanga eri Amerika ng'akozesa abaana be bayita abatujju ba Muhammad Atta nga yabakulembeddemu mu bibinja ebyenjawulo ne balinnya ennyonyi ne beesogga ennyonyi ez'enjawulo ne bakola ebizimbe bya Amerika ebyenkizo ebinene ebiwanvu ddala ne bikka ku ttaka kati Amerika security yagiteekawo nnyo y'amaanyi ddala kati bano bagamba tukozese obutujjutujju nanti Amerika egamba nti
waliwo abatujju bali mu Middle East. Katukozese side y'obutujju. Abasajja bakola okunoonyereza bagamba nti bano ba Middle East. Sina kindi n'abasajja aba BRICS. Sinayipanga akwate mundu agenda ku kifo kye bayita Immigration and Customs Enforcement mu US. Wali mu Dallas olunaku munanga mpuliza lwabadde lwajjo n'akuba natta omuntu omu abaala mu kupakuka ne badduka munange ne bafuna ebisago eby'amaanyi. Bafunye ampuliza ebisago eby'amaanyi ddala okusira ku mwogezi wa Homeland Security mu America Tricia McLaughlin ategeezezza omukutu gwa Fox agamba nti babadde basatu balengeddwako nga beeteekateeka okulaba nti munange bakuba, wabula n'agamba nti eyakubidde eddala eyafulumizza eddala essasi sniper eyafulumizza essasi naye baamusse kiri munda mu ggwanga lya America. Secretary wa Homeland Security Kristi Noem agamba nti bonna bonna ddala kituufu battiddwa mu mbeera yonna. FBI nayo munange yavuddeyo etegeeze gamba nayo ketandikira esobola okulaba nti ekola okunoonyereza okw'amaanyi ddala emanyi ddala kituufu ki ekyabaddewo. Ogategedde abaana balumbi ne balumba munanga mpuliza eggwanga erya America ne babaako ensonga ze bakola. Nzikiriza mpuliza obanga omaze okulaba nti obitegeera ebyo ngendeko mpolampola munda mu ggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine. Ewa omusajja Zelensky president w'eggwanga erya Ukraine ona ategeeza agamba nti tali ready naye kuvaako kati tali ready kulaba nti ayabulira entebe y'eggwanga eya Ukraine kati. Mu mbeera munange yonna agenda kulaba nti akola ekisoboka kyonna nga yeekuumira mu buyinza. Asuubiza bannansi bagamba nti ngenda kukuba Putin mujjeko. Abagamba wakati nga batandise okulaba nti bamugamba nti sebo ondowooza gwe kizibu vaako. Olabika sebo ye gwe kizibu kwate ekkuba oveeko tuviire ogende. Genda Zelensky wa Ukraine. Kye yakoze ekyenkizo n'abagamba mbalage nti nze munene nti Putin ngenda kumubakubira anytime from now. Yakutte zi drone ne zirumba Russia. Yasindise zi drone mu bibuga ebya Putin ebyenjawulo. Zi drone ne zikuba bya ddala ne ziyingira mu Russia ne zikuba. Wabula information gyennyina tezasse muntu n'omu kubanga mu Russia olwana ennyo n'oyingiza zi drone abantu bamanyi ekyokukola. Ono Zelensky y'omu olunaku sejjo yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti apondoose akkiriza ayagala kkaanye ateese n'omusajja Vladimir Putin wabula nga si munda mu ggwanga lya Russia nga si mu Moscow ayagala bakkaanye basisinkane kati akola bino. Wabula ekyenkizo Putin amumanyi. Putin amanyi obukodyo bwabwe. Putin amanyi obuzannyo bwabwe. Amugamba siina buddebu. Amutegeeza munanga amugamba siina kaddeko siina kaseerako beera nga weebereramu nange nga weeneebereramu unenkukuba kati onnumbye. Russia efulumiza ekiwandiiko egamba as usual nga bulijjo wekibeera. Just wait. As usual just wait. It shall be your eyes to see, not your ears to hear. Ogenda kukyera tebagenda kukikugamba bugambi. Ogenda kukyerabirako kye tugenda okukola. Ate ffe tetutera kwogera nti tugenda kuzzaayo ekyokukola ekiddako okimanyi. Wonkuba eŋŋumi ng'otereza ekibegaabega otereza kibegaabega nkuba ku ttama luyi. Eyo enkola abasinga tugirina. Wonkuba otukwata mangu ku mutwe n'okweka feesi n'omutwe. So that nkuba kabina oba n'enkuba mu mugongo kubanga otakikola nja kukuba wensanze. Kati Ukraine wamaze okukuba ne saba Russia ne mugamba tuyambe tukuba amakolero gaffe twakagazaawo. Tegeera njagala kulaba nti ate nkuwako munda ekiri munda mu ggwanga erya Japan then twesogge amawanga ga Middle East. Omusajja omu Japan afulumizza ekipapula warning letter
wali ofunyeko warning letter afulumiza warning letter nagifunako warning letter agifulumiza n'agisindikira omusajja Omuyisirayiri Japan gwe tubadde tumanyi nti musajja lukulwe ayagala nnyo aba NATO gwe tumanyi nti musajja w'amaanyi nnyo ne Amerika yamuwaako n'ebyokulwanyisa era kyali nnyo wa musajja mu Amerika kyali nnyo wa musajja mu Japan wa musajja mu Isirayiri kaakati afulumizza statement ekiwandiiko ekiwooninga kiwooningireeta awooninga omusajja Omuyisirayiri amugamba nti ssebo taata bave mangu ddala bunnambiro mu Gaza ekyo nga kinene ekyo nga tekisuubirwa Trump Donald president w'eggwanga erya Amerika omu ku bakwata ebyokulwanyisa ne babiwa Benjamin Netanyahu ne bamugamba genda olumbe eggwanga erya Palestine mu Gaza kuba oba oyokya ono yali yakajja mu buyinza kisanja ekyokubiri yakwatako n'ekkubo n'alagira omusajja ow'Isirairi Benjamin yamugamba yokya Gaza tubookye bonna baveemu era yali amaliridde okukwata nuclear agituuze agisuule ku Gaza wabula ku lwa Katonda na bana amawanga aga Middle East kwe kuvayo ne gagamba geza wokubira Gaza nuclear naffe tugenda kukwata nuclear tugikube ku ggwanga erya Isirayiri togeza n'okola era n'okuba nuclear ku Gaza wokolera era woti owedde kakati Trump Donald amaze okulaba nti munnange alagira agamba Isirayiri amutegeza amugamba nti ebye Gaza byesonyiwe beera ng'okwata ekkubo oba oyamuka Gaza va mu Palestine kwata ekkubo ogende kino kiddiridde amawanga ag'enjawulo eno sabbiiti yonna ga Canada Bungereza Abajamani Ababelgium bonna nga bagamba nti Isirayiri ewe Palestine eggwanga bakkirize ne Japan ogirabe nga nayo leero evuddeyo etegeeza egamba nti Isirayiri ekkiriza wanika gwe bagamba okuwanika yongera mbongezi binonogo nejjo yasse yesterday yasse kubanga gwe mulimu gwe era takiinaamu ttabu okutta abantu buli lunaku era awera abategeeza bagamba newe munaakola mutya nze bakufiira wano kanfiire wano katuwulirize ekiri munda deep politics ono nakugamba bano webabika tokaaba Abamerika Abaisirayiri webakubikira nti waliwo afudde tokaaba one bano abasajja kandibanga kakodyo kano kandibanga kakodyo okubirako abantu bano aba Middle East olw'ensonga nti bakawuttula eggwanga erya Qatar bakalikubira ekizimbe ky'aba Hamas ekiri mu Qatar wakati nga basajja bano balina obusungu to the extent omusajja Omumisiri Egypt wa Muhammad Salah gye bamuzaala yatuse n'akaseera n'agamba nti bakole NATO mu Middle East bakole gye eryawamu ng'erya NATO mu Middle East ekyo kiba ky'amaanyi kiba kya nkizo kiba kikanga kiba kitiisa kiba kirooto kya ntiisa eri omusajja Omumerika wakati nga bakyali mu ebyo era nga teyatudde omusajja Omumisiri Abdul Fattah al-Sisi ategeeza ensi yonna bagamba ngenda kipushinga paka omutake ali ready Irani yabagamba nti nze muli bannanfuusi naye mba muli ready we muneesootinga nze wendi siina ttabu that is Irani kati ali ku Pal FM wakati nga tukyali mu katuubagiro ako ampuliriza Amerika esobola okukozesa kino ng'eyagala kubikka sitoori ey'okubalumba ey'ekkata neereeta ekiguddewo amawanga naye gagamba muveeyo mugambe nti Palestine efune eggwanga lyayo ery'etongodde ekyo kisoboka kubanga bano abasajja we beegatta ba Middle East kaba kaweddemu ge mazima ne woba olina amaanyi otya ng'oli omu ono wakwatako okugulu okwa kkono noono okwa ddyo n'omukono omulala n'akwata mu kiwato omulala n'akwata ensingo okkakkana wansi katali ku Pal FM kino kirooto kya ntiisa eri omusajja Omumerika ne Isirayiri bano abasajja okwegatta
kati abadde alina okukola ekisoboka ekyamaanyi ennyo azikize story eno eve ku mimwa ba Middle East badde ku kirala basanyukeko. Ayinza okuba nga ajjidde mu kiti ekyo nga alimba okategedde ng'alimba ayagala kukubuuzaabuza osooka okkakkane n'ensonga zino oziveeko alyoka addemu akulumbe. Abadde bawa ebyokulwanyisa balumbe Palestine ate bagamba nti bino biggwe era Bahamas bagamba babalimba you are lying mulimba. Wakati ekyokubiri ng'Omuhamas yafulumiza list yaabo beegenda okutta Abayisirayiri ng'egitadde ku social media bagamba bano very soon bano anytime from now tugenda kubajjako obulago tugenda kubatta Abayisirayiri. Yabalaze n'ebifaananyi n'omuwendo gwabwe negubalaga ne bagamba tugenda kubakuba mwebereremu mubeere ready. Kakati ali ku Pale FM ali kukola lyo mutwa bulijjo embeera bwekyo weeri awo yandi agadde azikize ekyo alaga Bahamas nti ali ready nti ensonga azitadde era alaze Omuhamas nti awangudde asooka kakkana amulumba amukube. Ekyokubiri tuli mu deep politics. Ekyokubiri ono omusajja omanya America nakugamba we bakutuma abannanfuusi ab'amaanyi balukulwe. Nalabyeko omusereko Muhammad Honorable ng'alina gwakoona era ng'agamba nti mpuuga alina ne hadith gye yasomye ayatul munafiqun thalatha. Kakati nga balina bye beekozeeyo emabbali byatayatudde bulungi. Naye ali ku Pale FM ng'ayogera ku munnanfuusi era agamba talabangako munnanfuusi bukyanga azaalibwa ng'ono be bamanyi bye beekoze. Kati ali ku Pale FM America ewakutuma abannanfuusi America mutwale ne Isirayiri. Lwaki nkugambye ekyo nti America yeefuulira nnyo mu kiti nga mbazzi. America okwefula tekiinaako buzibu. America okera ku makya negamba nti Zelensky tumutte nga yeeyitawo terina tabbu. America okera ku makya negamba nti ekijja kijje tulumbe Saddam yali mukwano gwaffe munywanyi waffe lukulwe yalumbako eggwanga erya Iran yalumbako Iraq yalumbako Kuwait yalumbako amawanga yafugako Iraq ne Kuwait emyezi 3 nga ye mukulembeze wa Kuwait ye mukulembeze wa Iraq nga talayidde yafuga Kuwait nga talayidde kubanga yali alumba Kuwait oyatwala oyalumba mu Iraq era nga ali mu Iraq yennyini atadde Iraq ku bunkenke alumbye n'alumba ne Kuwait abali bakola ebyambyone kabaka n'atuuka n'okudduka n'adduka mu Saudi Arabia n'abalumba nga Kuwait yasigala teyina mukulembeze okumala emyezi 3 Saddam nga yalagira Saddam Hussein nga yalagira ku biragiro by'aba America ne batuuka ne bamwefuulira mukwano gwabwe enfanfe. Kati ali ku Pale FM that is America. America etuuka akadde n'ekwata omuyizi gwe yasomesaako Bin Laden Osama n'emwefuulira n'emutta. That is America. Ebakutuma abannanfuusi timu America I'm sorry but I'm speaking the truth. Ebakutuma abannanfuusi America muleete jangu mu Afrika muno America we yaleeta ebisiyaga ne balireeta ebisiyaga mpola mpola nga eggwanga eritabikkiriza bali walana ne Uganda mu yagendera ne babateekako envumbo owayi siboogerako nnyo bayinza okunyima visa bayinza okunyimiraawo visa ebisajja Cause Yusuf, you are Muhammad Shinobi Yusuf. Where are you going? I'm going to America. What is this? Wait. Let me see. You work to Pale FM? Okay. Let me check. Papa. Ngabasa bakazanya. So you want a visa? Please go back. Kakati kankomao. So America wetuukange eyitawo kowe munywanyi waayo ekuwaayo ekuteekayo. Lwaki ndeese kino? Bandibanga Netanyahu Benjamin
ke kaseera bamukooye yandibanga kya omanyi gavumenti esobola okukozesa gavumenti y'ensi zonna kebe ya Tanzania kebe yawa lwaki state esobola okukozesa n'oyonoona ne bakukoowa abantu ne bakukyawa nga tebagala na kulabako kasitogwamu valiyo nga bakukasuka eri ngenda obuuza ab'e Kenya kati ali ku Pale FM ne America weeyina kikola kati Netanyahu wabanga ddala kituufu aweddemu supu ke kaseera abasajja batuuka akadde kankuwa example batuukako akadde ne batuula mu Ukraine ne bagamba kati Zelensky kyekizibu aweddemu supu nti ye tumuwambe oluke n'alugwamu ne basooka ne bastopinga kati bandibanga baagala okuwamba okuggyako Benjamin Netanyahu ng'akaseera ke katuuse bitandika bityo mpola mpola onaŋŋamba ngenze mu Iran nze n'ensozi eggwanga erya Iran ampiza wakati nga akadde kantwala tindiggwa ng'omusezi obudde gwe bukeddeko ali ku Pale FM Iran ono babeze direct nga tebatumye beetuukidde nanti Israeli yagamba nti balina obusobozi bwonna balina ebiziyiza byonna ku luno Iran yeyeetuukidde bambega ba Iran bakutte ekkubo ne bayingira mu Isirairi ne bayingirira ddala ewali Israel's secret nuclear program ne bamufuna ne bamulaba ne bamukapcharinga ne bamulaga eggwanga bamulaze eggwanga wali mu Dimona nuclear site awo omusajja Israeli etagetinzeewo era we balumba Iran we baddamu ne beerumba tiimu Israeli uliriza mugambi Netanyahu atereeze wano we baddamu ne beerumba Iran ne bagirumba ekifo ebimu ku bifo byegenda okukuba Dimona nuclear omusajja agenda kulaba nti munnanga alumba waakubewo kati ali ku Pale FM ali ku kula ly'omuntu wa bulijjo era tebakomeko ekyo bakutte ebifaananyi bafunye visa bafunye zi passport ezaabo ba scientist abakola nuclear ono kitegezo liwa abafunye visa yo abategedde ebikwatako entambula zo z'otambudde n'atandikiraawo abafunye ampuliza ebikwatako entambula byonna by'otambula n'atandikirawo okulaba nti akunoonyereza oba akunoonyerezaako kakati yembeera omusajja omiraani abikoze neera wakati ng'omusajja eri omuhuuthi akutte drone neegenda neekuba ku woteeri mu southern Israel mu kibuga wali mu Eilat abantu 17 bafunye ebisago abantu 2 bali tutasulewo taakeesi defense system za Israel tezirabyeko yadde n'ekimu kakati yembeera eri saidi zaawo yembeera ampliza eri saidi zaawo wabulanga Iran omulimu yeegukoze egambye kati nkulina am recording embeera yonna mu Middle East kati endi mu 5 era wano Ayatollah wasinzidde n'agamba nze Ayatollah Ali Khamenei supreme leader w'eggwanga lya Iran siyina budde siyina kadde sina kirowoozo sikirowoozanga nako kera ku makya nti nga ntudde ne America tuteesa America byotandisa okuddamu okweyogeza sibimanyi siriteesa naawe siteesa na munnanfuusi bigambo Ayatollah Ali Khamenei era Ayatollah ategeeza gamba sitaani tayina mukwano sitaani leero mukwano gwo enkyakukema Ayatollah kakati akadde kantwala ebisigaddeyo byonna ebisigaddeyo ampuliza byonna ojja birinda ku ssaawa 4 n'okugaziya ku nsonga ezimu oba oli awo
ogenda kunzikiriza nkome wano ogenda kunzikiriza nkome wano mpola mpola ebale kulaba nti okyali ku Pal FM gwe tutambudde naye kuva gye tutandikidde paka we tukomekereza nga oli ku Pal FM radio togiviirako ddala mu mbeera yonna yonna. Muganda wange Alfat Kakoza YouTube nkulabe kwe muli Yusuf Mutono naawe nkulabe kwoli Gifahadi tolutumidde mwana naawe munnange kwoli mpola mpola mu mbeera yonna yonna. Mwebale kulaba nti mubadde mukyagyekuumiddeko Tenywa Henry Kitaka Hassan Lubega Abdul n'abalala munnange bangi nnyo mwebale kulaba nti ate mugyekuumiddeko mu mbeera yonna yonna. Hassan Tushabe Sadiq SD Kelly mwena mbalabye n'abalala bannange muli bangi nnyo ddala. Ekituufu sisobola namwe mukiraba sisobola kubasoma mwenna kubamalayo wabula abali wano okumpi mubalaka mwebale kulaba nti ate mugiriko era nga mugibaddeko. Tujja kukwatagana enkya inshallah Mukama Katonda wanaaba ayagadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akumata kumira mpeera.